okufa kwa ssenga ekyamazima ko Mukama akugeze naye nga tugezezaako kyetugezezaako. Okay, buterevu nkwaniriza nate ku Focus TV. Thank you so much olina okubeera ng'olaba, olina okubeera nga ogoberera wonna wosinzidde okubeera ng'olaba Focus TV. Nkwebaza abali mu Uganda, abali mu Africa, East Africa, wamu ne diaspora. Thank you so much olina okubanga mukikola. Nze Ade Wilberforce mu Nyanja, and of course njagadde nkuwe ku mawulire agatambula era nga tuli side za Kulumbe lwa Kasuku Keisuku kukuwaza banga Isaac Katende. Bingi ebibadde byogerwa, bingi ebibadde bitambula, nenjagadde nkuwe ku speeches ezabo abantu abali famous, abantu abali mu limelight, abantu abamanyi abavuddeyo okumugumya n'okubanga boogerako eri abakungubazi mu kaseera kano ak'okuziika. Ne biki highlights ki ezigenda mu maaso boli awo ebirabiddwako mu kuziika okwa Keisuku kukuwaza banga ng'aziika jjajjaawe bawerekera jjajjaawe. Nabagambye nti jjajjaawe ono takomako jjajjaawe yekka wabula alinga maama, abadde nga maama, abadde nga taata, abadde ng'omukuza, abadde nga jjajja, byonna all in one. So tumanyi kitegeeza wano mu butonde bwaffe tuba tukula tumanyi omuntu balinga abantu basatu oba bana: omama, taata, omwana naawe mwennyini. Be bantu otera okugamba nti obuyo bwe bafa teeka okuziikirako gundi. Naye lwaki abantu basobodde okujja mu bungi bwe bati? Ekyo kikulaga Kasuku omutuufu, kikulaga ye yaani behind all these bye tulaba mu mawulire, bye tulaba ebigenda mu maaso ku screen, ebyayogereddwa omu kwabo mikwano gye oba badde bakyali ennyo ku channel ya Kasuku Live. Tulabye nga at least ku 10 almost 70% ku abantu 10, abantu 7 batera okukyaza ku channel ye bonna balabiseeko era bazze. Ekyo kikulaga ekikula ky'omuntu ekika ky'omuntu emabega wa kamera oba behind the camera yeeyisa atya, ayisa atya abantu abo. Kuba byanjawulo tusobola okukyaza omuntu ku Focus TV naye tulina kitugatta. Ng'ekitugatta ye emboozi beekulese bweggwa nga twawukana. So kisobola okulaga ekikula ky'abantu oba ekikula ky'omuntu kiye mu kubeera n'emikwano. Tulabe ku Papa Misaki, tulabe ku bayimbi baserebu ab'enjawulo nga bonna bagenze. Newankubadde abamu oluusi bayinza okuba tubalaba naye ku kamera naye nga balina ebibagatta. So ekyo kikwongera okulaga social capital. Kiki ekyo ekyenkizo omuntu kye yandibadde nakyo mu bulamu, yandibadde akolerera bimu ku ebyo. Okubanga afudde jjajja wandigambye oyo jjajja si kikulu nnyo naye bamuyiriddewo omubiri. Thank you so much ababaddeyo, abagenze bulungi okubeera nga muwa updates na biki ebigenda mu maaso mu kuziika. Tusaba Mukama akibabalire, tusaba Mukama agumye famire ya Kasuku nawamu bonna abafamire ye, Mukama abagumye. Katobe video zigenda kubeera nga 2, 3 ebyo ebiri mu maaso oba bigenda mu maaso mu kuziika jjajja wa Kasuku, ebibaddewo ebyenjawulo, ebyenyiike, ebyamasanyu byo tebibulamu. Naye tusaba Mukama amuwe ekyumiro eky'emirembe jjajja. Tuva Focus TV. No okuze Katonda yeebazibwa ebirungi by'akoledde. Mbadde nyingi eri kibuga eggwanga lyonna nga liri ku Kasuku afiiriddwa jjajjaawe. Kati nno noonyangayo ensonga ez'okwebaza alesse omusajja ow'amaanyi mu ggwanga. Bannange si buli afiirwa nti eggwanga lyonna likola ki? Limubeerako ne limusaasira. Sijja kwogera bingi nnyo naye jjajja bw'omuziika was it's a true love, especially a celebrity and a star like Kasuku. Abantu abakwagala era okyebaliza Katonda naye jjajja omuntu akwagala oba oli sereebu oba toli ki sereebu. So enkya ogenda kuba owerekera true love. Waliwo amafumu 3 agabirawo ng'ofiiriddwa kuba Kasuku nze nafiirwa nnyo, nafiirwa muganda.
nafiirwa nentuka ekiseera nga sikyakaaba gambeera nga kati gwegamba naye effumu erisooka Kasuku waliyiseemu lyeryo lye bagamba jjajja afudde. Tukulabye ku social media bwe wali wa president omuntu gwasooka okutumira yali jjajja. Eryo effumu bwe likuyita mwami Kasuku n'osigala ng'omutima gukuba bwe buwanguzi obusooka. Kubanga kati nze njogera naawe era nkuyimiriza wano wadde oli muntu wa kitiibwa naye nkuyimiriza wano ng'eyafiirwa ennyo so mu kufiirwa ndi nayitawo nnyo ndi expert oba. Effumu eryo bw'oliwangula Kasuku erisooka tejjajja afudde. Waliwo omusajja omubamita Gilbert Milindi yali pasita we Makerere yagenda ne mukyala we okwekebeza siriimu n'agamba mukyala we bw'obanga tolina kola booti bw'oba olina bw'oba tolina kola booti bw'oba tolina bw'oba tolina kola booti bw'oba olina kola booti. Ye n'asigala ebweru n'alindirira. Omusajja bwe yavaayo bw'ati omukyala omwami yali wali alinze n'amubuuza bigenze bityo. Omukyala n'akola atya bw'ati ate ye omwami yawerekera ye teyavaawa. Omutima ne gusirika. Katonda mwebaza nti omutima gwo gwasigadde gukuba. Effumu eryokubiri Kasuku ogenda ddiwulira ng'oteeka maama mu ttaka liruma naye guma. Effumu eryokusatu lyeryo nga ffenna tuzeeyo ewaka. Eryo nno sijja kukusuubiza nti ligenda kuvaawo. Ndi musajja mukulu kati naye mbeerawo n'emisinga jjajja. Buli bwe nfuna ekirungi oba ekibi ng'asinga jjajja waali. Naye ye Katonda agamba nti tabulawo mu biro ebyokulaba ennaku. Neebaza Kuki oba waali Kuki yankubidde essimu nga ndi Kibuga agamba ngoberere musajja wo. Nenzijukira Kasuku bwe nakkubira essimu nga mpeza emyaka 2 ku Serena n'ositukiramu n'otansaba mu didimbi gwa ssente ennaku 2 Kasuku wambeererawo. Wankola ndooza tumukubireko mu ngalo. Wankola ebbanja lyesimanyi bwende kusasula. Weebale nnyo wampeesa ekitiibwa ndooza wali man of the match. Ensi yonna banayi munneebalizeko Kasuku. Nafuna omukisa okufuluma eggwanga nga nakava mu concert nga tulinganga ababadde ne World Cup e Uganda. Nga buli wentuuka ewali Omunnayuganda mukulike Kasuku mwamuggyeewa nga nange envimba nga oga nti nabadde kwegamba wampeesa nnyo ekitiibwa. Ensonga lwaki enkyengeri gy'eri Sunday okimanyi ndi pasita ngenda kuba ku church service nnya. Njagadde ekiro kyaleero mpitewo kuzeemu amaanyi nsaba ogume. Ojja kuyitawo ojja kuguma. Okay, ebyo byonna obirabye era obiwulidde. Tusaba agoberera Focus TV sigalako tube nga tukuwa updates, tukuwa amawulire amalungi, tukuwa ebyo bye tukkiririzaamu bitumanyi nti bisobola okubaako kye bitugattako oba kikugattako byonna ojja bifuna ku Focus TV. Tuvaawo katusigale mu vidiyo ezijja mu maaso awo. For now, bye bye. Tusaba mubiwulirize. Okufa kwa Ssenga ekyamazima ko Mukama akugeze naye nga tugezezaako kye tugezezaako. Okulwala kwa Ssenga tekubadde bbanga ddene nnyo naye bwe yalwala ne tusooka ne tumutwalako essaayi ne tuvaayo ne tumutwala e Lubaga ne tubeera nga tumujjanjaba. Ekyamazima Ssenga gyonna gy'oli onkimanyi nti totomye tukulabiridde tukujjanjabye naye Mukama bw'atyo. Ssenga waavudde kati jjajja waavudde kati muliwo muzibe ekituli ekyo era manyi mikwano gye gyo gyakusaaga mu mbeera yonna bitimba biki era manyi mujja kukolamu obukiiko obumu
naye bubeere nga bumugumya ate naye abimanyi era yabimanyira. Neebaziza abatusizira ekiro, abatwadde ekyokulya, Meya Abdallah Kasajja, mukodomi wange Mwami Sefu Simon wamu ne Mwami Fred Honorable awe babadde okumpi wano abasinga era badde muntegera obulungi. Twebaza abasawo abajjanjabi babeerawo Mukama omukisa bakuza ogwabwe ne Katonda yakolaki yasalawo era watu bwe yasazeewo Katonda tasalawo obubi. Kusubscribinga ku Focus TV yange bingi